simanyi mukama bakolere binene baba banene nedda mukama kebera mitima mundanga nakolera tumanya twatuuse dda mu Dubai olunaku lwaleero kigenda kuba kiyitirivu kigenda kuba kika olwo nabimba okusinziira ku background yange gye sijja kuddamu amabega nti nakula nga ndi kangambe nga ndi orphan kwegamba nali simanyi nti mu nsi nsobola okufuuka ekintu kyonna kangambe nti n'okuva obuvi mu kyalo n'enzija mu kibuga it was a miracle for me. Okwambala obwambaze engato it is a miracle. Kati okusinziira ku kye nali emabega bwe ndabye nga Katonda agenda akyusa obulamu bwange n'entegera nti Katonda tasosola mu bantu. Olunaku lwaleero ennaku z'omwezi ziri 27 era tuli mu mwezi gwa kuna lunaku lwa 6 nga bwe twabasuubiza nti ate gospel explosion egenda kubanga ate ebeera olwaliro nyini mwana wa taata Mukama Katonda tali yanguzi era alusobozesezza okkeera ate era n'abagenyi baffe abalungi ennyo abasobozesezza okubanga ate batambula bulungi nnyo mwabalabye twabalaze buli kimu kyonna ekyabadde ku kisaawe batuuse twebaza Mukama era nga ssaawa y'olwaleero tulinabo ku seeti bagenda kutubuuzaako ate tulabe beteeseteese batya okubanga batuwa vibe kubanga tugenda kubanga ate tufuna ennyimba eziryowa omwoyo nateera n'ekigambo ekiryowa omwoyo. Amannya gange yenze Nyondo Rozet era nga nsinza ku muntu ogwa Nyondo Media nembeera nga ate nkuweereza muganda wange TikTok, Twitter, Instagram ewamu ne Facebook, YouTube. Katandikire ddala ku mukono ogwa dio tuyina omutesitesi owa event eno bwe tuvaawo Best Emily yanzidde wano eno kyalo bulungi nyayo n'obuyimba obulungi nga newankubadde sometimes era olulimi nga nendifunaafuna naye nga agenda kuba tubuuzaako. Then ku mukono gwange ate ogwa kkono andilaniganidde ddala ate ye mukyala oba Pastor Mirembe abasinga mujjukira kayimba nali manyi Mukama bakolere ebinene baba Mukama kebera mitima mundanga nakolera tumanya yazibira ebyuma oli bubi then naye mukoze mutya netubeera ate ne Dr. Harriet naye wali nnyo Mukama yamusobozesezza okutuuka agenda naye kutubuuzaako pozi ne pastor waffe yasembayo wali eri kawatandikira ku mukono guno atubuuzeeko tusumulule. Thank you so much CEO Nyondo Media ne Nyondo Dream abesiga ebizigo ebyo byamaanyi nnyo nkubyakarango amanya neddoboozi bampita Bracenet undisputed the most handsome artist in the whole world yenza ababuuzaako ate ndi wano mwanyinaze Best Emily n'abakulu bonna Mami Simon Mirembe, Dr. Byakagaba, Harriet, Miss Pastor Abby. I'm very happy and super excited to lumaze ne lutuuka. It is today. Ndi mushijo munyankore wahora nagamba mu bigambo mukabara kubyetegereza. Just to know it's because of my mother tongue. I'm a munyankore and I'm proud to be a munyankore and ngenda kwebaza abantu bona abaryokwe abarokutukunda kandi abakwagira music yitu. Nyowe ninyashongora nkeshongo byeshongoro byinji. I have one new song called Nzijukira. I have Yes No Bihita. I have Yes Jemukama. We have new songs. We have Amagara Gijwire na Best Emily. It's a collaboration. We have a new song with Mami Simon Mirembe. It's called Vitambura and so forth. So all those new songs are going to be coming. Echo ine kukora tebekansadira muzawa 10 orunako rwerizo 2007 oja Waba Center area hadi metro ya green metro wokozise metro norjama green line oza ahari omwanyo gwarukwita Abubakar Asudik wahika Abubakar Asudik it is at metro exit number 1 right. Yes, it is just opposite Ramada Hotel
or Bristol Hotel. So you can come and have vibe with us. Tuniba pastors bingi, tuniho pastor Kurugomo Rugana. What's his name, pastor? Remember? Pastor Soso Devi. Yes, he's called Soso Devi. Then we have Pastor Abe, we have Pastor Simon Mirembe, we have Dr. Harriet. Actually, Dr. Harriet, still she's a doctor. Again, the lecturer at Makerere University. Kandi n'umweshongozi nawe. Aya batari kuchumanya ijerizo noja confirming. Then we love you so much. Na nishangwa kazira nkahereze my sister Best Emily abaramuseho neshaha eje ariyo kwe namureba ari Uganda. Ochumanya ko Emily je shaha no musama. Yana garuka nazagara kari imero ndijo. Bakinga eje shaha Emily yaze kutembe nyonyi. Wao baryo ko kujya ngo Emily tari gitemba. Izo no biha Emily Dubai kandi ubwataho ntugumiza mukata ebere bishatu byuko akatano turikata. So guys, buy your tickets. Emilyango nisha kwigura shaha munana izo mwihangwe mpaka shaitano zecuro. Don't miss. Ruhangana isha kurebye imbabazi. We love you so much. Amen. Amen. So good evening. Praise God, praise God, praise God. Embera yensi kweli. Owawe nendak oandaka na uchenyi. Konkawa manyembera yawe. Okashaba muheru no hika uhanguzi. Konkawa manyembera yawe. Okashaba muheru no hika uhanguzi. Nabaramusia mkabasimwe. I'm so excited to be here, to be in Dubai. Mwenda bariyone bareba Nyondo Media. Tell a friend to come today. Tukutandika shaha munana paka echuru. Yes, hatu tukozire akantu ntangu paka kurira bulungi. Karukura. Yes, come and support us, come and we dance together. So make sure you practice your piano very well. We have to dance for Jesus. No haringasa, eshkumba inermasa chiramandi. Omuziku hanje no haringasa, Yesu nabibaso mwana wa Daudi nabibaso wajira mwenchi ni mukunda nabibaso mwana wa Daudi nabibasa. Amen. I see you. God bless you. Amen. Bampada kazira. Amanya nedozi Mirembe Simon nga bulijjo nali manyi mukama bakolere minene baba banene neza mukama kebera mitima mundanga nakolera tumanya. Twatuuse dda mu Dubai olunaku lwa leero kigenda kuba kiyitirivu, kigenda kuba kika. Abawagizi mwenda ba Best Emily mbayita mujje mubeewo. Abawagizi ba Mirembe Simon mwenda abali mu Dubai. Abamu babadde bampulira buzi nga tebandabanga ko live, abamu babadde bandabira wala. Kakati natuuse mu Dubai. Ngenda kuba emirundi emeka ndi pasita ate ndi muyimbi. Okitegedde? So jangu nkusabireko oyina kyoyitamu, oyina ekikusobedde jangu twogeremu, jangu kuteekeko omukono nonsaba ne bikola nze kankubuulire. Katonda ndeese wano olw'ensonga era ogenda kugiraba. Waliwo ekigambo kye ngenda okubuulira olunaku luno olwaleero kyobadde tomanyi. Jangu tolwayo tuuka ssaawa 8. Tugenda kikuba kuva ssaawa 8 mpaka ssaawa 5 nga tuli mu kubeerawo kwa Mukama. Kino tekibanga be Dubai nzikiriza. Bw'oba olaba nga abantu abalala basobola okugenda mu bintu biri ebirala obulamu ne babulya mu ngeri eyo. Kati ffe jangu tuli omwoyo omutukuvu tufune omukisa. Wakitegedde mukwano gwange nkwaniriza olunaku olw'enkya mu linnya erya Mukama waffe Yesu jangu obeeyo. Zenzirako. Mukama yeebazibwe. Nze bampita Byakagawa Harriet. Doktari. Kati banayi tubayita mujje tuzine.
nange nno nazze ndi muyimbi aina nekakora mbe ni pastor bugere sigenda kuyimba oyagala abasoga mwena mwidde muba oyagala okundaba jangu enki olwaleero bambi mujje mutuwagire mujje tuyimbe mujje tusinze mukama abalwadde mujja kuwona nga tuyimba mu linnya lya Yesu. We're inviting you. We need you. Come and enjoy. Come and we dance. May God bless you. Thank you. Tutamira omwoyo mutukufu. Hey, hello everyone. My name is Pastor Abel Kutegeka Apuli. I'm so excited to be part of this amazing team. Today is the day which you have been all waiting for. Encourage you to tell a friend to be with us this evening. It's going to be fantastic. You're going to enjoy. You're going to have fun. You're going to enjoy and experience the great move of God today. Personally, I will be there, and I'm sure you're going to be blessed. Amen. I encourage you and assure you that whoever will attend our concert today, your life is not going to remain the same again. Great men of God and women of God are going to be there, especially a woman of God, Best Emily, you have already witnessed. A woman of God, Pastor Simon Mirembe, I'm so excited to see her as well, and many others. There is another one called Brother Jonah. He will be there. Oh, yeah. There is another one from Ghana. Actually, it's not ordinary concert. It's an international concert. A man of God, Pastor Social David from Ghana, he's going to be there. Amen. Guys, you're going to enjoy. Just make sure that you attend. God bless you. Thank you very much, our host, Mr. Blessed Nat. Nyondo Media. Wow. Yes, tulina abayimbi bangi temulowooza bano betulina wano bokka bebagenda okubeerayo. We have President Jonah w'abayimbi ba gospel, we have Aiden Praise, we have brother Ronald, yes. We have Hallelujah Praise. Yes. They are all coming. Ababeera Abu Dhabi, Sharjah, Ajman, please. Yes. Come and have fun with us. We just celebrate together the word of God. We always go for those world music netusanyukanze ntera yokubeera yosija balimba mbalaba yo nga bangi nga bayitirivu, and it is one of the reasons as to why natwane ngamba my sister Emily, please come to Dubai tutandike okulaga ekigambo kya Katonda that it can go viral. Most of the people, they think that gospel music tesobola kuleeta abantu, like you cannot have the show abantu ne bajja. Nze ekyo nkiwakana, and I feel like n'abatali barokole bagenda kujja because we are all created by God. Oba oyagala, oba oli mudigize, oba oli mu rasta, Katonda yakutonda. Let's come mujje tukuba amapiano. Best Emily alina akayimba akapya bakayita tuli na Yesu kani mu mapiano vibe. So guys, come mujje tusanyuke, we celebrate. We treasure him for the gift of life every day. So byebyo mbagala nnyo nze mbalize dira mu 10 muyingire nekata temwera bena kuzo mwezi nga 3 abekata tuja. Yes. And I want to thank our sponsors, abatubereddewo naddala Lusania African Restaurant, bebagenda okwanga batuwa akamereka abayimbi from the day they have arrived. Thank you so much. Thank you so much, Lusania. Real estate, those are in Barara, but supporting our Western talent. We love them so much. Madam Sophie, director, thank you so much. Then we have Bombo African Restaurant. Then we have Mimsy oyo munene oyo yakirimu. Thank you so much. Yes. Njagala bagamba nti twagalizane. We have to wish others well. Tolaba ngo omuntu alina kyategese nogezaako okulaba nti omulemesa kiremu okubeerawo. There is nothing you gain from there. Naye when you support, God will also bless you. Mu byokola bigende mu maaso. Madam Rozet,
temulowooza nti ali wano kulwa ssente. This girl ayagala ate ayagaliza. It's because tewali muntu gosobola okuba ng'otambuza ekiro biki tewali ssente ze tulina ze tusobola okuwona omukyala mugaga alina kampani ze alina ebizigo mumuwagire ekizigo kye tekyerusa tekikyusa tekikyusa katonda nga bwe yakutonda bw'osigala. So let's support her because of the good heart she has for others. Omanyi bagamba nti engalo ezigaba ze receiving. So yawaayo, let's also give her back. Zetinye solo bagambako katonda bampeera omukisa. I want to thank my team, Blessed Foundation, okunzikiriza okubeera nga ate nga nkwatagana n'abayimbi bannange because most of the people you're calling me promoter, you're calling me omutegesi biki naye nze nganze ndi muyimbi ate ndi travel consultant. Abagala visa, air tickets, hotel booking, airport pickups ebyo nambikola. Katonda abawo omukisa mubeere bulungi. Gwe natulaba tetulina budde bungi naye olw'ensonga nti ebweru eyo abantu abawagira Best Emily, abantu abawagira Simon Merembesa, abantu abawagira Harriet. Eriyo ebibuuzo ebitono ennyo olwakadde kirina kuba ekibuuzo ekyekyo kimu kubanga babeereyo nga baagala okumanya naye ate kubanga wenabadde onasimbye okuteekayo kaposti kenda taddeyo wali yazinambuuza mukabona nga Rozet mnamufunye ka press conference omukyalo oyo naye amanyi lwaki bali mu gospel music ne bangamba ekibu kigenda gy'oli ne bagamba mukyalo oyo akyali muwala si muntu wali awo ki naye alabika bulungi omulaba nti alabika bulungi naye kiki ekyamusikiriza okuyimba ennyimba za Katonda mu kifo ky'ennyimba zenze kubanga ze zitunda bwe bagamba eza Katonda tezikola ki tezitunda. Okay. Yeah, but maybe to answer you shortly, I got born again when I was in P7. My mother preached to me, then I accepted Jesus Christ. And when you sing what is inside you, when God works for you, when you see the hand of God in your life, like it's what you produce. You can't produce what you don't have. So I started, my calling was worship generally. So, and I didn't know what love was. And now that I know, I've fallen in love with Christ again. Amen. So Amen. that's why I sing gospel. So, and my gospel, and most especially, I know many of my fans, they love Mbera and Sidigrio Muzire. It's not entirely gospel. They are inspirational songs. They teach us. Like they encourage us. So they are cross-sectional. That's true. They are educative and inspiring. Oh, answeriza bulungi nnyo era kyemanyi about that. Bala bayemwavu. Baryoke baganda gospel music. Christ, God is the rich, is the owner of all the riches. So we can't say that mukuweza mukama Uganda tinkurumanya je ngu tutarimuka sente. God has done for me wonders. When you come today in the evening, I'm going to give you a testimony. Amen. God has been faithful. Amen. That's true. Amen. Simon Mirembe wayimba oluyimba ne luyugumya ensi ne luwa abantu abaali batalina essuubi nga naye kawakawera mundi natulanga neŋŋamba nagamba omukyalo ono alaba embi oluyimba luna limanyi mukama bano bakolera neŋŋamba linange ekitegeeza mukama asobola okunkolera so ndikyakulabirako nga nze naye nawe kibu kyenabuuze ku saidi yo oli yambuuzizza nagamba pasa Mirembe nawe musembereddeawo njagala mumbuuliza ekintu kino wammanga oluyimba olwo yasinziira ku kyali okaluyimbe mukama yali enakyamulazeekaawo. Yes. Oluyimba olwo naluyimba okusinziira ku background yange gye sijja kuddamu emabega nti nakula nga ndi kangambe nga ndi orphan kwegamba nali simanyi nti mu nsi nsobola okufuuka ekintu kyonna. Kangambe nti n'okuva obuvi mu kyalo n'enzija mu kibuga, it was a miracle for me. Akamotoka e Kampala wano naddala kati kangambe Kampala siri Dubai.
miracle ya maanyi nnyo erize okwambala obwambaze engato. It is a miracle. Kati okusinziira ku kyennali emabega bwe ndabye nga Katonda agenda akyusa obulamu bwange nentegera nti Katonda tasosola mu bantu, Katonda takukolera nti lwakuba osomye, ate Katonda takusosola mu tusosomye agenda kwegamba akukolera lwakuba nti ye Katonda yakutonda alina okukolera kubanga ye Katonda. Amen. Yeah. God bless you, Pastor. Okizemu bulungi nnyo. Then ate Dr. Harriet just bakitedeko oluvannyuma nnyo kyagenda kola ki naye agenda kujja wabeera wakisosonseka nanga Rozet abantu abo totya abuuza ebintu. Amen. Ndio bango bali mu ki maaso naye nange ndi mukalaba era nyiga kusimba ngambe abakumanyiko bo kasuka fene muko maybe bakota abakumanyiko bakumanyiza nyina ize nangamba dokita oyo mulaba nti Dr. Harriet ndiye mchala mugagga mukama muwadde sente nti naye yasoma ebitabo Dr. Miramba nti naye ate nyina balo nawulira naye muki muyimbi naye kati yena anunayo ki olode sente azikola ki kubanga afa abantu basinga tumanyi abaja mu music babaza kunonya sente naga mumbulize ekintu ekyo music anunayo ki olode she's well off. Yes. Kama yebaziwe. What a question. Kati ekya doctor kyajja but kyansanga ndi muyimbi because God told me to sing. I'm a composer. Kati mukama nangamba ntandika okuyimba netandika okuwandika ennyimba zange. But I was studying kati ekya doctor kyagenda okujja already ndi muyimbi though I'm very busy but kirisobola kisuula kubanga mukama yangamba. So I have to serve God. Nature doctor, I know it's God who gave it to me, so I have to do both. Eshobugagas. Kabaya kuwa gaba bugambya amina. Have a good job, yes. And a good business. So music itogenze yombo kunona sente ngaba singa tushiriza. Actually, Madam Rozet, it's not all about money. It's not all about money. Waliwo abalowooza nti buli agenda mu kuyimba banoonya sente. Waliwo n'abo nga tebalina sente naye nga bayimba, not just because they want money, naye nga it is passion or talent in some way. Yes. So people should stop having that mentality nti buli agenda okuyimba banoonya sente. If you want to know, try to reach like 5 artists obabuuze. Omugenda mubuuza lwaki oyimba kugambe zinjagala bamanye. Omulala mubuuze why do you sing aga zinjagala fame. Okitegeera something like that. So it's a talent most of the times. Zemanya abayimba basinga bagenda music because they have talent or passion for music. Yes. By the way, in short, buli muntu oba oli mulokole oba toli mulokole oyino yimbira Katonda. Kubanga Katonda yatutonda kumusinza. Byonna bikole naye jangu yimbire Katonda. Kyo kikulu nnyo. Tweyanziza nnyo, tweyanzege. Kansubire nti ebibuuzo byammwe badde batakula bidiziddwamu tewali yerumye entama bakitakulya ntama bonna badde straight era ne batuddamu tukyebaliza Mukama. Kyekyo ekisigalidde kubanga ate mukwatako ku budde banange mujituulire ekigambo kya Katonda mujituulire music aliowa emyoyo tubadeganeze concert tubadeganeze concert bajja kujja ne sente tubadeganeze bagagga bawo bajja kujja ka sente tubadenga n'ebivulu ebyensi nenga tugenda tujula bwetuti netuzina nesaawe eno kubanga kino kipya sikiraba nkwano mu UAE bukyangambeerawo bannange muki olunaku lwaleero tutuule tuwulirize ekigambo kya Katonda tuwulirize ennyimba z'omwoyo. Sigadde nga nze Nyondo Rozet mbajukiza ekizigo ekya Nyondo girimu
ate mwana wato obeerenga olabika bulungi nnyo tetwerusa obugalo busigala nga buli ku muzuuli mwebale nnyo okutwagala mwebale kutugoberera atakuumira mpeera abatukuumire. Amin.